Olwaliro ettendekero lya St. Lawrence University litikidde abayizi 465 abamaliriza emisomo gyabwe. Gano ge matikkiro ag'omulundi ogw'e16 era ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo y'abadde omugenyi omukulu. Mu kwogera kwe, Alupo akubirizza abayizi mu matendekero gano okwettanira tekinologiya buli lukya obutasigalira mabega. Artificial intelligence is no longer a concept of the future. It is already reshaping how we learn, work, communicate and solve problems on a day-to-day basis. Amatendekero gano era gasabiddwa okukyusa ebisomesebwa gasobole okufulumya abayizi abasobola okukyusa eggwanga so si abanoonya emirimu. Mulekera okusomesa abaana ebintu eby'omumuto. Omwana n'obeera ne engineer n'asoma emyaka ena n'akuleetera olupapula. Bwe batyo basabye okukwatagana n'amakolero ko n'amakampuni okusobozesa abayizi okuteeka mu nkola bye basoma. Abaana ba universities, tugamba universities zibasindike mu magaraja gakola emmotoka, babasindike mu bana abakola obuma bwa popcorn, babasindike mu bantu abakola injini z'amaato, bayige skills. Mu batikkiddwa mubaddemu abakuguse mu kwogerera emikolo bayite ba Master of Ceremony MC n'abakuba ebidongo bayite ba DJ. Tubangudde mu bintu bingi okuviira ddala ku njogerayo, enneeyisaayo, ennyambala. Bano batubuulidde obukulu bw'okuteeka emisomo gino ku mutendera ogwa university. Ensomye bwa MC naye twakolanga emirimu ng'olowooza MC bw'atyo kiri awo bwe kityo. Naye tugenza olaba nti tokoma bukumi ku bwa MC obula ofuuka event planner. Kati ekitongole kino ekyadde yite kigamba nti Richard ono otugambye osobola okwogera yes jangu otukakase nti osobola okikola. Kati kyo kyekikola kwe kukwongeramu akantu akali professional okuva mu biri wabiyiga nti nali nsitula muzindaalo ne baŋŋamba kwatamu awo n'enjiga okuva endongo. Wanaamyuka omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo wasinzidde n'asaba abayizi abatikkiddwa okwolesa omutindo gwe bafulumye nagwo okuteeka ettoffaali ku ggwanga. You are expected to be innovators, entrepreneurs and responsible digital citizens. As you apply artificial intelligence and emerging technologies, remember that true progress must always be guided by ethics, integrity, and respect for human dignity. Amyuka akulira ettendekero lino ategeezezza ng'ettendekero batunuulidde okussa essira ku tekinologiya. We have continued to advance our vision of becoming a leading ICT-driven university, producing world-class, innovative and entrepreneurial graduates. Omubaka omukyala owa Wakiso Betty Elton Naluyima asabye gavumenti okwongera okutondawo emirimu okuyamba abavubuka abatikkirwa mu matendekero gano. Kubanga tulaba abantu bangi abafuluma kyekiseera gavumenti erowooza ennyo bagenda kukola ki. Newankubadde balina ebintu eby'enjawulo bye basomye mu IT ne bagenda kukola wa. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.